Mukulikire mu mission. Mukama twagala omuzasiba n'ettendo. Mukulikire ddala. Mukama tukoze bulungi. Mulimu gwali gutya? Omulimu. Tetujja gaana. Gyo gwakolebwa. Amiina. Naye nga womanyi ebisoomoozo Bibaamu. tebibulamu. Sirabanga ku mulundi guno Musumba Sandra ne muteekayo ebyuma ne batandika n'okunyooka omukka. Sirabanga ku mulundi guno ne mukola generator n'etokota nga n'amasanyalaze ng'obulaba etokota naye nga amasanyalaze tegatuuka. Sitaani naye anti tatudde. Twamaze ne tuwangula naye Musumba wabadde wa okulwana okusaba okwabadde wali Musumba. Twalaba nti Musumba Sandra Katonda yatulwanirira. Katonda talekirira bantu. Ng'ate abali eno wansi eno abeegayiridde abalala wansi abali Abaseesa. abala bali wansi w'eki, abala bali wansi wa muti gw'amasanyalaze, abakutte bati omuti, abala bali wansi wa kituuti, abala bali mu bizindalo, ng'owulya wonna abantu batokota butokosi. Mukulike ebyo. Twagala okuddiza Katonda. Mukama atukola bulungi nnyo. Omulimu tegwali mwanguko leero ku nno Musumba. Ye bano Abantu baalokoka. abantu binakuleka nawo wano Musumba. Ekyaki andikawo twakutambuza bulungi ebbanga lye mumazeeyo eyo tusobodde okubeera nga tuliko kye tutuuka. Ensonga ezo mulimu Sister Anna ne Sister Brenda nga beemulugunya ku lwa Brother John. Ensonga zange nga wazekkaanya bulungi. Kisiiza gamba nti Musumba nazekkaanya naye kaŋŋambe nti Omwoyo Omutukuvu kye yampa kyekyo kye nalaba ne mbagamba basigale. Ne sijja kugamba nti nazekkaanya wala kye nawulira ne ŋŋaka okusinza kwempulidde n'okusinza b'engeri gye badde beeyisaamu ne ŋŋamba tuyinza okugenda nabo ate ebintu ne byongera okufiira ddala. Kyova olaba nasooka ne mbasitopinga ne mbagamba musigale katugende John. Abawala bano balina ensonga ze bagamba ku John. John mutamiivu. John anywa sigala. Bagamba nti baamulabira ddala. Ekintu ekyo kiri kitya? Musumba Patrick ku lw'okutaasa ekkanisa ya Kristo kiri kitya? Mpulira ate kati obwongo ate bwongedde okwetabula n'okwongera okulowooza n'okwongera okwagala okuyita John, okwongera okumubuuza njongere okumanya ekituufu. Ngenda kikulekera okyandulinga ng'Omwoyo w'Anaba akusobozesa. Kubanga naliko n'abawala be nayogerako nabo ne bambuulira ensonga ezo. Twayingira mu kusaba n'okusiiba. Ebbanga lye mumaze eyo naffe ne tubadde tusaba. Ewiiki namba tubadde tuli mu kusaba olw'ensonga ezo kubanga John muweereza mulungi. Bwe tumufiirwa tuba tufiiriddwa kyamaanyi nnyo. Naye mu njogera y'abawala abo ogiraba otya Musumba Sandra? Tebawaayiriza oba kubanga muntu aba ayogera omanya n'omanya psychology y'omuntu naye onaayogera entunula eno erimba. Abantu abo wabalaba otya mu nsi ey'omwoyo? Abantu bano si John yekka ye mukyamu naye n'abawala bano balina ensobi. Waliwo ekitali kituufu ate nga baweereza b'amaanyi. John musajja w'amaanyi naye bwe twasabye okuyingira mu nsi ey'omwoyo okusaba kwegayirira ku lw'abaweereza abaana abo kubanga mu kkanisa tetusobola kubeera nga omusumba gw'ositula obutebe, omusumba gwe oyaniriza abagenyi, omusumba gwe atendereza. Baana b'amaanyi naye era jjukira ne Sitaani alumba baki b'amaanyi. omunafu talina kyamwetaaza. Weewaawo katulina okuyamba abaana bano. Ekiwuka kyabalya dda. baaliibwa dda. Kiwuka kyabalya dda lwakuba nti bo beesiba ku John. Fine, John ayinza okuba omwenga agunywa ne sigala naye n'abawala balwadde. Musumba tunateeza tutya ekkanisa? Kanisa tuddeyo ku musingi ogwasooka. Twegayire ku lw'ekkanisa ku lw'abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi.
twegayirire ekkanisa tufukamire ng'abasumba twegayire tugenda yita abakadde tugenda yita abadinkoni twegayire ku lw'ekkanisa kubanga abaana abamu bakozesezza birabo bw'ayimba n'akozesa kirabo Katonda kyeyakola ki kyeyamuwa naye nga n'ekirabo ekyo takyegayirira ekintu kyaliisa abantu kibi baana bajjudde obwenzi baana bajjudde obukaba kati ekikolwa kya John lwakuba kyajjira mu mubiri ne kirabika naye bali balina obulwadde obumu ebayibuli kyebegamba nti abantu bali endwadde etalabika ey'omu mutima ani ayinza okugiwonya kati Katonda gwe twegayiridde n'atubikkulira ate n'atogamba mu Yobu nti ani ayinza okujja ekintu ekirongoofu okukijja mu kibi Katonda yekka yekka kakati musumba tugenda kubayita bonna miitingi omale okutuyitiramu oba tugenda gabugambe katulina kusiiba kakati ffe tetusobola kusala musango gwe okola kino ojja kwekanga ekkanisa yonna ekoze eki eweddewo ate nga tukyabeetaaga kakati tulina okuyita miitingi netuteekawo ennaku ez'okusaba nokukola ki nga tuluŋŋamya nga tugamba nti bane tugenda kwegayira ku lw'obwenzi tugenda kwegayira ku lw'obutamiivu ye Katonda y'anaamanya nga bw'alina okukola ki nga bw'alina okukola kyekyo kyendowooza Musumba Patrick omwoyo omutukuvu alumiriza ekibi n'omusango lwoki lw'obutuukirivu gy'omoni ajja kukyuka kubanga alimu ekirabo alimu kye twetaaga mulumi mugambe nti ekibi mu butuukirivu tunayimbanga okunywezebwa so tunabaawalanga kola ki eri mu Isaaya nga bwayogera ate ne tugamba 8:32 Yokaana bwe tulimanya amazima galitufuula ab'eddembe. Mukama yeebazibwe nnyo mbalamusiza mu nnya ya Mukama waffe Yesu mwebale kuweereza mugulikeyo mu missoni Mukama yeebale batambuza bulungi. Omusumba Sandra naye alina ebigambo byamutadde ku mutima. Omusumba Sandra ono baagala nnyo mbadde nsaba bwetwaza obungi ne mu maanyi agange amatono tumwanirize abeeko ebiga byatubuuzako. Maama tukwaniriza Mukama akuwe nnyo omukisa omusumba ffe Sandra weewaawo. Neeyanziza Musumba Patrick neeyanziza olw'omukisa guno gw'ombadde. Amiina maama. Mukama akuwe omukisa. Amiina. Yesu yeebazibwe. Batabani bange ne bawala bange mwebale kuweereza Katonda, mwebale kumwagala, mwebale okuweereza. Mpulidde mubadde mu conference, mubadde mu crusade, mukuliko eyo nnyo. Mwebale kuweereza Mukama. Bw'oyagala Mukama naye akola ki? Akola ki? Akwagala. Ate abaweereza Mukama tebalemererwa. Olaba obwana bw'empologoma bunoonya ne bubulwa, naye ate abanoonya Mukama tebakola ki? Tebaabulwenga kirungi kyonna. Yesu yeebazibwe. Kati batabani bange ne bawala bange ekibi kiba n'ekirungi kiba ki? Ate teriiyo kibi kitono mu maaso ga Katonda. Buli kibi kyonna kiba kinene era kiba kibi mu maaso ga Katonda. Togamba munno ntya afunye olubuto noono ayina ettima noono ayina obutayagaliza ndiba tebyenkanankana. Ebibi byonna biba byenkanankana mu maaso ga Katonda. Yesu yeebazibwe. Yesu yeebazibwe. Tetulina kuba na lugambo. Bwe tuba tunagenda mu maaso tetulina kuba na lugambo. Tetulina kubeera nga twewalana. N'olaba munno ng'asibye enviiri, n'olaba munno nga ayimba bulungi, n'obeera nga tomwagala. Olina omwekwatako obuweereza ne bubeera nga bugenda ki? Mu maaso. Kaakati ani ayinayo ekibi nga kikuzitooweredde tusobole okukisabira Katonda akijjewo. Ng'olinayo ekibi kyonna. Musumba olaba nze nina mukwano
webale kulaba Awakening Films. Tugenda kubakolera films n'endala nyingi nnyo ezinyuma. Jjukira firimu zino tuzikola olw'okugulumiza obwakabaka bwa Katonda n'okugolokosa abantu baddeyo bafune okwagala kwa Kristo munda mitima gyabwe. Kati tubadde tukusaba otukolere ekyomuwendo osubscribinge ku channel yaffe, ate bw'omala okubirizeyo abantu abalala lwakiri 5 oba 10 oba 2 basobole okusubscribinga ku channel yaffe. Kigenda kutuyamba okwongerayo guno mulimu mu maaso tugutwale ku level endala olwo Kristo agulumizibwe. Tukyakolera firimu ez'endala nyingi nnyo ezinyuma, n'olwekyo subscribinga ku channel yaffe ojja kubeera ng'ofuna buli firimu yonna gye tuteekayo. Mukama kuwa omukisa, Mukama kole bulungi.